nabo abasama babakwana abasajja tebalina nsonyi goloza abasajja muine ensonyi ayinza kujja nakwana Carol najja ku TV yamwe nakwanayo nayo namugattako bwafuna access goloza balina ensonyi kale ekibuuzo kiki ekireetera ba TV personalities okwanguyiza abasama ne mukaluubiriza ffe abaakuno bayiwawo omubiri akwata obukadde bwe 10 bwakoze omwaka ogenda kujjawa nkubuli aba abasajja ate wajja nga akimanyi n'amanya nti kati ono gwe ngenzeeko waakola manga buli omu aba ne klasi ye kati agenda okufuna omuwala akola ku zino TV oba nkugamba nti azineze okusala amarodi engeri gyagenda omuyisaamu so gyagenda okuyisa oli oweewammwe ku terefayino okitegeera kati abakola ku ezo TV no balina engeri gye babavugamu ekitegeeza bageni mpawo eri ku TV. Yes, because I remember even the first day nze we nagenda ku TV okukola yali programs muziki ku ABS yangamba saga akola na bawala badduka yanga saga akola na bawala baddugavu kati ekyavaamu nangamba ku mubiri gwe ekintu kyolina ekirungi ekyo smile buli wabera ku TV nyaga wabere ngosika bayiza nze pastor ge yandikamu ekintu ky'okuseka yagamba ekintu kyolina smile kye kirungi kyolina ku mubiri gwo ate no bandigambye pasaiga gwe twageyanga ye twamugeyanga olumu n'atukwata era najja naseka nagaha mungeyeza omu n'abavaamu n'abaloopa najja n'abagamba wabula Carol wangeyeza okitegeera nze namugeyezaako mu taxi naye nga mu taxi mwendi waliwo amukubidde essimu amutaddeko ng'awulira naye teyakitwala ng'ensonga era yangamba wabula wangeyeza mwana wange naye nange nja kugeya okitegeera ne Andrew yateekamu entiisa tewali mwana kawaala ekyo Simon nga sikyagwe nga ntya Katonda nze gwe nawulya nga atudde ng'ageya ku Andrew. It didn't happen. Naye ye ng'omuntu oba simanyi oba manyi gasukka oba sente simanyi sijja kulimba naye nze kyanzije kawala nga nze sijja kwogera muntu mulala yenna. Andrew yatula mu meeting yatuvuma ne peace yatuvuma Simon manyi boss okumala eddakiika nga abavuma buvumi ezetagisa. I remember waliwo project gyali atandiseeko program nga bagiyita Galubindi. Eyo program mwagisubwa giraba ku mpewo mwagisubwa muzeyi yagiteekamu ssente nga synopsis yali kuki yali nti ng'akwata omuyimbi kati omuyimbi ng'alina ebifo bye yagendamu ng'alina abakazi be yayagalayo kati nga gwe omuyimbi agenda kusasula okkiriza okukozesa erinnya lyo era yabasasulanga then bakuleetere abantu abo abakazi be wayagalako okitegeera mu kifo gundi wayagalayo omukazi gundi mu kifo gundi wayagalayo omukazi wote naye mwennyini ne weesikamu naye nga ye tekimugana kujja kugamba nti gwe okutula mu programu yange eyo weetaga sente mikanje ga miliyoni 5 fetukusomere mukazi gwali oyagaddeko ngazikuwa nga gwe otulali nga bamukusomeranga n'ebifaananyi babikuteerawo. Kale kusema official nkwaniza yona gyo sinziro kubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobola nga tufuna videos zifanagana ko bweziti tuli powered by banafa ba Rosemary Buildings basangibwa awo Kasubi ku kizimbe kya Princess Complex obokirira bwoti ekikoni ojja kulaba ekizimbe kiri ku mukono gwa kono ngokirira ku level eyokubiri banafe aba Rosemary Buildings kibasinga okukola bakutunza buli kimu kyolowoozaako ekyo mu kisenge bed cover blanket mifaliso masuka pillows towels byonna byolowoozaako byewetaaga okubanga ate ofula ekisenge kye kirabika obulungi banafa ba Rosemary Buildings bakirina. Kale banoonyi okunamba ezo zala ku screen yawo okusobola okubeera nga ate omanya ebisingawo. Banafa ba Arapex Talad Hesive Cement Asiba Tiles genda mu hardware zonna mu ggwanga obeere nga ate omwefunira gwetaaga okubanga ate okola finishing y'ennyumba yo naddala ku floor naye nga wandyagadde tiles zibeere mu nnyumba yo. Adhesive kintu kikulu nnyo wabula ekika kya adhesive ky'oba osalawo okufuna ebeere Arapex Talad Hesive okusobola okubeera nga ate okola omulimu ogugenda okulabika obulungi. Kale tuli live wano ku Uganda Museum era we tusinzidde okubeera nga tukuweereza olunaku olwaleero ndi ne Carol Emboseera mukozi ku Radio Simba ndozi ya TV yabivaamu agenda ave wakanga maze olabirira omwami we ne kale Jimmy ajina emyaka obanga okyagira abaami tunakola tosala bigambo ekateri musajja natera fumbirwa bufumbizi ngenda kuyita soon. Kale tonafumbirwa soon ngenda kuyita obeera wotya mbeera ngo like any other person ngani nga gwe olimu
Mbawa munana bannaye. Kati Saimo Nemvugo munaku lumu 2 3 4 5 no. Kino kintu mukifunye muze nombeerawo ewiki negwa omwezi negugwa ebiri negigwa esatu negigwa omwaka negugwa wali yadde nesa ime byafo bimanyi obeera wano na wano ogenda okumaliriza nga kaloleke okulima mwana wange mazima wa munana ma naye very soon ngenda kuyita inshallah sigeza jali very soon sigeza tusa kumala myezi ngenda kuyita atali mulokole ndi mu Bible yegamba taliwo kali very soon ogenda kwanjula twajira abalenza abasama ne bannange tutandikira ukalo bannaye abalenza ennyonyi abo batujirira. We'll talk about that. Mbadde olwanaku olwaleero ngenda ndaba obufaananyi bwa ssali omwana nga ali ku kiwungo n'abaana basama kye bakoze abaana abubuwala ba media nolwaki temwagala basajja baawa nolwaki batwala ku baana ne bababba kiki no si fenna like let me tell you olaba Saimo mulimu omuntu obulamu buno bwanjawulo kati watu abafuna dda nga tamanyi nakumanya nti oba okola ku TV oba ku radio nga obulamu mukoze mutya mu buzimbye mwenna ebyo byanjawulo ate n'ekirala abasajja bonna si be bamu abasama tetuna bafuna mu kalungi sibe bamu tetuna bafuna mu kalungi bwe tubala bwe tawulyanko omuntu gwe bagamba nti wekisirani ne toche mocha ndi ne bwofuna omusama asobola okuyisa no soko tweragira konzo omusajja wange ali abroad December mbera nterera najja namala emyezi ne tukizula ntuli sikali tulisigala obogerako mu byafayo no bwandika ku bitabo ate n'ekirala kirimu ekintu ky'okupapa era n'abasajja abo abasajja be muyita abasama nabo beetaaga okuwa obudde Saimo omusajja n'omutegeera okitegeera n'omuntu gw'otali nayo obudde ogenda muwaaki era munyumyamu nkubulyeko ekintu kimu oba kisinzira n'omuntu entegeera ye n'engeri gy'oli curious ennyo omuntu yeetaaga n'obeera ng'oli curious naddala ku basajja ng'abo n'omanya ng'owuliriza nnyo kwegamba ng'oli sensitive nnyo nosobola omutegeera ebyo abawala bye batamanyi yamanyi nti omusajja wabeera nga nkuba kyeyo nakeera ku makyana kwana oba okimaze nedda ate abagaba emmotoka nakwa emmotoka kati ate obuzibu otusinga osanga ffe abali mu nnoino mu industry omusajja asooka kujja nakwana ng'oli wakusimba najja ewamwe ku telefayina nakwanayo nagenda ku TV endala nakwanayo ne ku radio endala kati mwena mubaneku n'obasanga nno mu kakuukulu ng'ali mu kugeraageranya okitegeera nti ono omulaba mwena mubakwogwo nze nkubuulira kati bw'osanga kati mulimu n'aba batobeka kati wagira banene abaana abakuba amasimu ku mpewo nkutidde mani olwakaana kana akoogera kajabuliza nali nkalabyeko nga keetika omukuba yani oyo omwana ayogera ajabuliza akuba nnyo amasimu nasaazi muwala mulenzi yani mulenzi ani bananga ajabuliza nabo generation kakali saazi be baliko mayina bagenda bavaako abaana yani aliwa yenna linnya linvudde mutwe kajabuliza nali nkalabyeko kati omukubi w'amasimu akwana atyakka nabo abasama babakwana abo abasajja tebalina nsonyi goloza abasajja muyina ensonyi ayinza okujja nakwana karo najja ku TV yamwe nakwanayo nayo namugattako bwafuna access goloza balina ensonyi kale ekibuuzo kiki ekireetera ba TV personalities okwanguyiza abasama ne mukaluubiriza ffe abaakuno bayiwawo omubiri akwata obukadde bwe 10 bwakoze omwaka ogenda kujjawa nkubuli abo abasajja ate wajja nga akimanyi n'amanya nti kati ono gwe ŋŋenzeeko waakola maŋa buli omu aba ne klasi ye kati agenda okufuna omuwala akola ku zino TV oba nkugambe nti azineze okusala amaroodi engeri gyagenda omuyisaamu so gyagenda okuyisa oli oweewammwe ku terefayino okitegeera kati abakola ku ezo TV nibo balina engeri gye babavugamu ekitegeeza bageni mpawo eri ku TV yes okitegeera kati omusajja agenda okuba n'omukazi akola ku Simba si bwagenda okuyisa omukazi wa Tiger Tiger yetaga transport ya muzaka okitegeera kati agenda okujja nga kimanyi eno brand gyendiko nayiwawo omubiri gwa buli kala kumbe gye bujja mu maaso awo ogenda okukaaba amaziga kati kyokola olina okugyayo mangwe Simon Deka kalo myembozi olina okugyayo mangwe olina bbanga mufere yes anti kuba naye aba mufere nawe bamufere okitegeera naye talking about ekintu ekyo tugenda kunyumyawo ne kala about media n'obulamu lwansonga waliwo emboozi zimu kala abantu ze bataagala kunyumya kale omuntu omwana ojja ku TV
TV ene ine bye demandingako ate bye tasobola kuwa ebigambo tosobola kutandika kunyumiza bantu batulaba ng'olina kweyanga mwana wa buwala kala akulaba ku TV nakusanga ku boda yeewuunyo n'agamba kijja kitya media personality ayinza atyo okubeera mu mawulire gano n'avaamu nga ddala ensi temulabako n'enyeenya mutwe bw'ati naddala omwana ow'obuwala ekisooka kya byonna olaba Saima abaana abawala ekizibu kyasinga okubeera nabo alowooza ye bw'abeera mu kamera ensi aba agimaze not knowing nti gy'okoma okubeera mu kamera eno n'obuvunaanyizibwa gye bugenda okukoma okweyongera obulamu bwe gye bugenda okukoma okubeera expensive ku bibiri ogenda kukolako kimu either okukkiriza okuswala oyite nga ku bantu bakusekerere oba si kyo olina okuteekawo amaanyi amalala ag'enjawulo okitegeera nti Saimo media houses zino ziraba ezisinga sijja gamba nti zonna ezisinga tebasasula baana naddala TV okitegeera tebasasula baana which is very dangerous omwana alina okujja ku TV nga ayambadde bulungi akoze make-up asibye akaviiri kwegamba ng'omuntu yenna naye abaako ne byeyeetaaga ng'omuntu yenna media houses ezisinga tezisasula baana obeerawo ku bwakatonda na TV yo gy'okolera ajja kugamba naye nkuwadde empewo akalango k'okuba ka mitwalo 20 buli kazanyi nkuwadde essaawa 2 kalo bw'olemerera okugaggalira mu ssaawa 2 ezo gwaba omusiru anti kati kiri bwe kiti Simon nze nkisobola okitegeera because at least katonda abadde annyambye nninako wenkoze eki naye ate ono omwana oyo akajja yakatandika tajja kisobola okitegeera nti Simon gwe bw'ogenda ku TV endala ne bakuwa ekintu ng'ekyo olaba nga bakuwadde opportunity nze era ne ngenda ku TV ne banga tukuwadde essaawa namba kola tetugenda kuwa yadde 10 naye tugikuwadde osolangira mu kyoyagala osokolera mu kyoyagala mukwano oba ompadde kulya na kugaggawala okitegeera naye ate bana abaana bo tebanatuka yakatandika tanatuka ku eyo level okitegeera nti akyetaaga gwe boss omufacilitatinga kati abaana abasinga bye batamanyi akera ku makya nakulaba kukubona agamba bannange Carol ali bwati ne bwati ni wali kisawe kituuka kale ng'ovudde kufa we twalinga ekawaala ffe twali twamanyiranga mukama waffe alina ekintu kyeyatuteekamu akakamando kiriya nga tukagula tetuswadde nga twakwata mu kibinja ne tutambula ku kkubo ne tugamba leero tetulina yadde 10 ne tutambuza ebigere okuva ekawaala paka obe naakulabye oba paka mu tawuni ffenna okitegeera nga fe ebintu bino ndoza ffe twasinga n'okwonona media abantu okutegeera nti baserebu muli baavu ekyaffe kyali freestyle nga abantu beewuunya nnyo ne bagamba ye ono si yabadde ku TV emusanga mu takisi okitegeera naye nga tetwayina kyekituufu we didn't have ate ne tuteteeka mu bulamu obwo twasigala nga tuli ku profile ya wansi ensonga lwaki osookera ku makya Saimo nookera ku makya n'olaba Carol nga tuli sayinako waali nti tetwapapa kwagala kweteeka mu bulamu bwe tutaliimu naye kati omwana olulinnya ku mpewo yamanya alina okubeera mu buli obulamu bwammwe Saimo alina okuvuga emmotoka okitegeera iPhone nina omuntu eyaŋŋamba ne Carol bw'otuula mu kamera esimu eno giddiyeko kava okitegeera omuntu asobola ogiraba obulungi n'amala nane gwe nalabye wammwe yabadde apresentinga agenza olaba tetugiraba n'agisimba bulungi bw'ati n'agisimba bulungi nenga mukama katonda nga kyekitutta okitegeera iPhone ogimanyi media agitandikira kawaala yeah olowooza Carol kyali kati okutandikira ekawaala does it have an impact mu neeyisa nga tuvudde mu kupromotinga talent ogipromotinga kina engeri gye kyakyusamu engeri gy'olabamu amawulire nekyoyagala okubeera nene nnyo manyi kawaala Saimo ffe bwe twakolanga ekawaala era nze obulamu bwange simanyi oba nsobola okubeera awantu nga siringa ali mu family I cannot work ekyo kyekyanzija eri ewazaakayo ku Salama Road okitegeera nti namanyira ebintu by'okukola nga nkola nga family namanyira ebintu nti omuntu boss osootula n'owuliriza omukozi wo okitegeera naffe tuba tulina views tuba tulina ebitunyigiriza tuba tulina at the end of the day kyetusobola okwongerako gwe nga boss namanyira obulamu nti omuntu yenna osobola okubeera Saimo n'erinnya n'otaba na ssente oyinza obutantegeera essaawa zino naye nze mba n'erinnya ne siba na ssente because erinnya kyekintu ekisobola okukuseguliza Saimo ne kikuyingiza buli wamu
nti Saimo kati olina ebifo by'osobola okulinnyamu ne oba tolina yadde 10 ate omuntu natakikkiriza nti Saimo talina yadde ne10 so ffe twagroomingibwa mu mbeera nga tetuli mu bulamu obulungi ennyo because I remember nze nakolera ekawala emyaka 4 nga sirabanga ku musaala nga mbeera musanyufu nga mbeera very okay nti nga bwe nfuna ekizibu nsookera ku makya nenza ne ngamba muzeeyi nina ekizibu ekine bwe kiti narashingirawo nakisolvinga there and then nenza ne mugamba manyi muzeeyi tetulina kyakulya nagula ekyokulya ne mutula mwena ne muliira wamu otegera embeera eyo tetulina transport atuzza waka ekyo nakisolvinga okitegeera nti twali mu bulamu nga tuli waffe era nga waba ayogera nammwe agamuli baana bange tukola kintu tuli family nze nsobola okugamba Saimo okuita mu baana bekawala bonna nga teri mwana yavaayo yabeerayo nga bonna bawangalayo naye nga tewali yawangalayo nga asasulwa musaala naye twakolanga nga we are happy we are contented ate nga ne ssente tuba nazo naye nga takera ku makya n'abamusala nti Pasaiga yakeranga ku makya n'agamba nkuwadde essaawa 2 ku mpewo gwamanyi kola kyoyagala Saimo obozengo oyagala kuyisizaawo obutungulu bwo nompaayo 10 nga talina buzibu bwoboze ngo oba oyina ngoyezo ngoyagala nkuyisewo mpewo kyompa nga talina buzibu nga tayagala nakumanya ngera akimanyi nga gamba sibawa ssente wabula obudde bwenkuwadde gwejjamu kyojjeemu nga ggwe okitegeera nga amazima gakuwulirawo era nakugamba mu media muno I'm not going to give you ssente zigenda okukumala oba ezigenda okubezaawo obulamu bwo but nkuwadde obudde gwe bukozese ayina ekyuma kyakasoli nga kyekimuwa ssente nga osobola okiyisaawo kiyiseewo oyina botiki nga osobola ogiyisaawo ne bakuwa ssente giyiseewo as long as osobola okugyamu ki nti ye yatuteekamu embeera eyagala kwegamba eyagala etuleetera okwagala okukola n'okugaggawala nti nga tetugenda tunuulya musaala era twagenda ku ending up ng'abaana basinga bakoze businesses zaabwe ne bazireeta ku mpewo ne ziranga Saimo waliwo ekisinga ekyo obeera independent eza bufuse boss yes ngogenda kujjanga naye mwenyini kyekakatako nogamba leero bwe siikole sigenda funa bakasitoma leero bwe si okitegeera nti abaana bonna bamaliriza piisa akoze ebizigo Aisha akoze foundation Babeki Briston nga buli omu alina business gy'akoze ng'ajja ku mpewo n'alanga freely ng'akuwa obulango n'akuwa logo ng'akuwa mentions like it was worth it omuntu ajja TVs ze nnyingi nnyo naye abantu abamu abali technical bagamba nti buli TV replica ya kibaddewo ABS ye ina concept zosobola okwogerako n'ogamba nti mukalakasa nalina akakina color nakiraba kikyo lifa kyotowera bidde color nakiraba olowooza ensi tugenda celebrating obulamu bwa Pasaiga next week on Wednesday olowooza naddala this media industry mu bulamu bwa Pasaiga kiki eyinza okubanga emumisingako naddala mu creativity era esaazi ba programmer ne abetulina saazi no bamanager ba TV kibasobola buildingirako Pasaiga yali muntu Saimo omuyiiye nnyo ngate ebintu byayiiya bili outstanding nti nga ekintu kyobukera ku makyanga tolabangako nga tolowoozanga na ekintu kyotasuubira kubaawo nakireetera okubeerawo okitegeera nti yakera ku makyanga nakola zi program nga naamwatula nga buli omu yeebuuza egenda kubeera etya nammwe mwennyini nga temukitegeera nakera ku makyanga abakuba layini kwegamba oli omusajja oba nkugambe nti yali mutazi wa afiya kati ate TV zitayina ng'oli atalaafiya oba yesise nanzijako be naakola kyovola nga yakera ku makyanga agamba kambaterewo amawulire g'okweyambula ng'olwo nno kyayina ayagala kuba NTV akawungeezi naye trust me mu biseera ebyo bantu bameka abava ku NTV nga balinza amawulire ago bami bameka bakazi bote balaba okitegeera n'abasajja abaala kwegamba ye ng'atuulaawo n'agamba kati Saimo mwina program bweti ekutteyo n'agamba obudde obwo nsobola kuteekawo ki okitegeera ekigendo ng'asooka na analyzinga TVs zonna n'amanya nti ssaawa yange emu neebafu saawa emu eno TV bweti yesinga okulabibwa program ki gye basinga ogirabako kati ye nga mu buli ngeri agenda kujjako eyo program gye basinga okulaba afune kyateekawo ekigibiitinga oba yakyongeddemu kalungo ki era yakera ku makya n'agamba nokandikewo amawulire g'ebifa ebweru ebifa ebweru naye nnyongeremu ki tekabakyuse engoye okitegeera nga ye ekyo kyokka nga kwegamba ye bwatyo nti yakeranga ku makya n'amanya program oluyimba lwo saa 7 ekola kankwata abaana no mbateeke ku mpewo nga tebakolera mu lugoye lumu bazikyusenga engoye bazikyusenga nga ajja ku show nga alina okwambala engoye nga 3
okitegeera nga zanjawulo nga buli lunaku mugenda kwambala ndala ate nga kino mwakikola batya baleetanga container mwalinanga botike bambaza like ate nga mukikola ne kituukirira munnange yakeranga kumacha nakera ona Sunday nava mu service ku Monday n'abayita nabaga mugende mugule engoye za week nti buli lunaku mugenda kwambala peya 3 na ku 5 zengoye mmeka mugende muzigule ne mugenda ne muzigula era nga jezire engoye zaffe jeziri olwe mwamalango zambala ne zigenda zisigala za company nga zisigalawo okitegeera ne tukikola like for 6 months okitegeera wengoye zibayo mpitirivu nnyo nga ze mwasoka tebazijjukira so nga era muzi blending amu ne mugamba katuje twayambala eno 2 piece ngeri bwe tukatujisuse tugiteekako kino okitegeera like that nengera jeziri nga zaali zize pasaiga bwe yakolanga ebintu bye teyakeranga ku macha nti oba ngenda kupangisa kintu no bwe yakeranga ku macha naganja nga nkole program nga muli ku swimming pool nga jajjiteekawo tayagala kera nchanga swimming pool beraze nga beraze no nga bwakera ku macha naganti njagala mukole kino nga jajjiteekawo nga kiche that is him he was also creative nga teyebakanga oyo musajja teyebakanga Simon nga asula alowooza nga teekateeka ngera muzeyi ebiseera byeyebakangamu essaawa ze ez'okwebakanga zaabanga ssaawa 11 paka ku ssaawa ng'emu ey'okumakya awatabeera activity eri awo naye obudde bwonna abumala ku TV ne bwe yabeeranga oba mu counseling oba mu church nga bakusimu bwati kulaba TV zindala zikola ki wano nyinza teekawo kikuyiiya kitegeeza nga bya programming in comparison n'abalala tamala galeeta kiki kimuli yes era nga ye asooka kutunulira TV zendala n'amanya nti eno TV erina kino najja at least nakola duplicate y'ekyo nga akikyusizza nga ina kyayongeddemu ekisobola okukijja ku TV ekisobola okujja omuntu ku TV eyo ku program eyo n'alaba ekice ate n'ekirala teyatyanga kuteekamu TV zityoteekamu ssente gwekimanyi waliwo TV zibeera ne concept nga nnungi naye ne bagamba presenter giteekemu okitegeera ye teyatyanga kuteekamu oba program enakola oba teekole ye kasitagiyiya mu mutwe gwe n'alaba ng'egenda mukolera nga ajja giteekamu ssente zonna sayima ezeetaagisa I remember waliwo project yali atandiseeko program nga bagiyita Gaalubindi eyo program mwagisubwa giraba ku mpewo mwagisubwa muzeyi yagiteekamu ssente nga synopsis yali kuki yali nti ng'akwata omuyimbi kati omuyimbi ng'alina ebifo bye yagendamu ng'alina abakazi be yayagalayo kati nga gwe omuyimbi agenda kusasula okukkiriza okukozesa erinnya lyo era yabasasulanga then bakuleetere abantu abo abakazi be wayagalako okitegeera mu kifo gundi wayagalayo omukazi gundi mufo kigundi wayagalayo omukazi boti naye mwennyini ne weesikamu naye nga ye tekimugana kujja kugamba nti gokutula mu programu yange eyo wetaaga sente mikanje ga miliyoni 5 fetukusomera mukazi gwali oyagaddeko ngazikuwa nga gwotulali nga bamukusomeranga n'ebifaananyi babikuteerawo okitegeera eyo yo mwagisubwa kubanga gwali muliro ng'amaze n'ogishootinga nga programs weziri ng'amaze ogishootinga. I remember Catherine Kusasi yakola, Gravity Omutuju yakola, bayimbi bangi nnyo, Sam Mathias Walukaga, bayimbi bangi nnyo abaali bajettanidde. Walukaga abakubula mu program ezo. Sanyu ly'abakyala, sanyu lyaffe. Omwana oyo bannaaya. Kutumiddeko meeya. Karo chama producer za program zilatira bannaye. Kakati nga omanyi embozi empanvu however buli wetufunamu buli tusolo jinyumya mpola mpola. Olowooza Karo memories ki zotayinza kwerabira about your time at ABS? Did you miss ABS? ABS njimissinga nnyo every bit of my life. I miss ABS TV because amanyi Saimo wali abaddeko ne boss wo nga muzaddewo si bye binono nti byaba boss byakera waliwo manager waliwo human resource waliwo bichi boyino okulaba protocol mpanvu naye ABS I miss okukolerako mu kifo nga muli family nga abeerawo ekizibu mukabira wamu okitegeera wabeerawo essanyu musanyukira wamu ti ABS twalinga mu bulamu nga tuba kusanyuka tusanyukira wamu bweba nnaku tubeera wamu okitegeera kwegamba obulamu obwo mbumisinga kale mu bulamu buno obw'okukola obudde bwensinga omumisinga ku Pastor Iga. He's someone, he was real. Ate nga Pastor Iga yali boss atatiisa nti nga tagoba
okitegeera nga we mubeera waneno nga yinza okugamba Simon nkugobye toddanga wano toddanga mukulinya ku kizimbe kyange tokolanga bwoti ne bwoti fuluma genda n'ofuluma bubi nnyo ne munnange bw'otuuka enkeera nga kkubira gwe Simon oliriddawa nkulinze sikulaba okitegeera noga ati muzeeyi wangobye yinza yiga nga nkugoba okitegeera nti twabiranga mulamu bwe era nga yakitumanyiza nga tugamba nze bwe nkugoba mba sigobye bw'ogenda gwamanyi okitegeera nze sigoba nti obulamu obwo Pastor nga ye muntu afaayo nti ng'ayinza okukeera ku makya oba ngambye nga tafuna mirembe nga tannabalaba ngera sookera ku makya n'agenda mu inbox ye buli omu n'atandika omukubira oliriddawa nga tonnalabika mujje kukeeka waala kino okitegeera he was this guy eyali sarcastic nga abeera mu bulamu obw'okusaaga ne mutula ne mukuba olwali ne mwejerega na like ng'obulamu kwegamba yali ayanguye embeera nga boss kyekibalemesa okusigalayo okuwongerayo ekirooto kye embeera mwaye temusasulwa era ne musigala nga sente teziriwo mbeera nkambwe kyeyinza okukulemesa okusigala mu nga ye Andrew yajja n'embeera yiye ng'alina ebintu bye nga ye byayagala okitegeera kanaddala kati nga nze ne Peace twalina obuzibu mwaba like kale ekintu nze kyasinga okunyiga nga nze lumu twali mu meeting nakola statement n'agamba nti mwe bamulekwa Peace Tatu ne Carol mu abaana ba muzeeyi okitegeera like nga kyogera inawe nti tata wammwe yafudde kati temulina gwe mugenda okitegeera mu ngeri ng'eyo nti muzeeyi nze ne Peace Tatu alina engeri gye yatupamparingamu ennyo ng'era buli kimu ekya muzeeyi omwana we kale kangezi waliwo embeera eriwo ku office nga gamba Carol Peace okitegeera so ekintu kye tutamanya nti nga ye Andrew oba kyamukosanga nga yali omwana wa muzeeyi nti yali atuuka ekiseera nga Peace yamutuuma Najjengo nga nze mpita Nabukeera okitegeera kati ng'agamba ng'alaga nti yatuzaala ng'abaana be so tetwakimanya nti at a certain point so embeera yatuuka ku EBS n'ekaluba nga baagala bwe tuba tujja ku mpewo nze ne Peace empewo tugisasule obitegeera like nga kale twawaliriza omwaka ogumu gwe twasigala nga tukola nga muzeeyi akafa twawaliriza ne tutuuka ekiseera nti ne tunyigirizibwa ffe ng'abantu ne tugamba era nze ne Peace twaviirayo lumu it was December 7th sirirwerabira lunaku lwe twakoma okukola ku EBS ne tugamba omanyi kyeka embeera ekoze kiganye kuba kyasuka Simon nga n'omuntu yennyini ng'omuntu asobola okujja mu meeting n'agimalako Andrew yayimirira mu meeting nze olunaku lwe nagamba nti siridda kawaala n'atuvuma ne Peace n'atuvuma kyatatuvuma nga tekiriiyo ebifu ebituufu mweraga mumanyi muli bakabi muzeeyi yabayamba mwajja wano nga muli babi nga muli basiiwuufu bannanga omwana mwali mumwogeredde bagambe ekisinza okulemesa Andrew lwe lugambo lw'abakazi kwajjukira omukulu yali nnyo abawala baali bangi olugambo lungi nnyo but ekituufu kiri nti Andrew tetwamumanya era tetwamwogerangako ffenna yatuteekamu entiisa nga ne bw'omulaba oti ng'oli kumpewo ng'omutima gukuvaamu okitegeera yatuteekamu empisa nti watuuka nga aboggola nasooka n'abavuma oba oli mukulu nga mukadde amusinga oba ali atya kwegamba yasooka n'atuteekamu entiisa eyo nga temusobola namwogerako nga muyinza okugamba oba ebisenge bya wano binaamugamba ate no bandigambye Pasaiga gwe twageyanga ye twamugeyanga olumu n'atukwata era najja n'aseka nagaha mungeyeza omu n'abavaamu n'abaloopa najja n'abagamba wabula Carol wangeyeza okitegeera nze namugeyezaako mu taxi naye nga mu taxi mwendi waliwo amukubidde essimu amutaddeko ng'awulira naye teyakitwala ng'ensonga era yangamba wabula wangeyeza mwana wange naye nange nja kugeya okitegeera ne Andrew yateekamu entiisa tewali mwana kawaala ekyo Simon nga sikyagwe nga ntya Katonda nze gwe nawulira nga atudde ng'ageya ku Andrew it didn't happen naye ye ng'omuntu oba simanyi oba manyi gasukka oba sente simanyi sijja kulimba naye nze kyanzije kawala nga nze sijja kwogera muntu mulala yenna Andrew yatula mu meeting yatuvuma ne Peace yatuvuma Simon manyi boss okumala eddakiika ng'ana nga abavuma buvumi mu maaso g'abakozi bonna like ng'abakkakkanya kubalaga nti yonna thinga kwegamba nava kati bambi ogata ku Peace mukazi watu omufumbo
okitegeera byonna nagamba oyo bawe n'ebitali bya mulimu okitegeera personal life gye yali awuliddeko nayo nagiteka nze that is when I said era piso yankubira essimu kuba nali kusimba abaana ne bamurecordinga ne babimpeereza that is when nagamba nze ne Kawaala sidda babagamba batero gamba nti bafuti bafa eyo assumption oza pastor jali musanyufu ba munyevu mbolooza musanyufu kufa abamwagala musanyufu mbeera ya TV nga bwe yagireka munyivu kyensobola okugamba because yali ayagala nnyo TV era mu birooto bye ne bwe yalinga anyumya emboozi nga mu bulamu bwe bwatayagala even after death ng'ekintu kyagala kisigalewo mu bintu bye ye ABS even after death yanyumyangamu naffe bwe yali anatera okufa by the muzeyi bwe yali anatera okufa yayogeranga though we didn't take it to be serious fa ababeeranga naye obudde obungi yatugambanga era natugamba ngenda kufa okitegeera bw'atyo nze namulirako wiikisi bbiri basamba nanko yali kumpewo najja naye ng'omuli ayogerera mabega yes then after 2 weeks yeah muzeyi yatugambanga naga ngenda kufa naye mbasaba temuvanga ku TV mubeereewo mukolerenga wamu okitegeera bwenfa kino kye kiba kikolebwa ng'atugamba but we didn't take it to be serious era nga mugamba muzeyi nayo lwaki oyogera bw'otyo lwaki weeraguza tosobola kufa era nga mumusanga n'ejjita nga akuba yayimba ng'agamba simanga yayimba n'agamba moze radio nzijyo ne tunga muzeyi moze gundi yagamba wizo munnange enzijyo eyo ne tunga muzeyi nawe radio ye yafa n'addamu naga radio munnange enzijyo eyo kusisinkana bwe bityo naye nga tumugamba nga ffe tulabanga olwali ekitasoboka like mu bbanga ettono n'afa it didn't even make a month nafa though yali alabika akitegedde because muzeyi yalwalira ebbanga mugenda otegeera nti mulwadde yali amaze ebbanga nga era obulamu bwe nga tebweyagaza nga tubeerawo n'abalaga nti obulamu tebweyagala n'abagamba abaana bange mpulira bubi mpulira kino kinnuma ne mubeerawo ne mugamba muzeeyi ojja ttereera ne munoonya eddagala egganda mugamba nti bakale oba nfunye obuzibu bwa kidini ne munoonya eddagala egganda ne mukola mutya like mu bulamu bwetyo bwe twabeerangawo yalwala like for 3 months naye nga tagenda mu ddwaliro kale ng'agenda mu ddwaliro naye nga si byamuwa kitanda bigenda otuuka abantu omumanyika nga muzeeyi alwalidde ebbanga yes nga alwalidde ebbanga ng'ali wansi but still we are so grateful for all byonna bye yatukolera mu bulamu bwaffe nze ndi so grateful ng'omuntu omu because tewali yanditegedde Carol because I remember even the first day nze we nagenda ku TV okukola yali programs muziki ku ABS yangamba nsagala akola na bawala badduka yanga nsaga kwa na wala baddugavu kati ekyavaamu nangamba ku mubiri gwe ekintu kyolina ekirungi ekyo smile buli wabera ku TV nyaga wabere ngosika by the end the pastor yandikamu ekintu kyokuseka yagamba ekintu kyolina smile kye kirungi kyolina ku mubiri gwo kati nga buli wembera ku TV n'okubeera nga smilinga buli wembera ku TV nangamba bwe bato smiling ngenda kujja ku TV like nga tasobola kunzijjako but nga nga buli kasawa mbeera smilinga nanga bonyigo olabika bubikalo gwe muddugavu nagamba nze tanti ndi muddugavu nesaagala muntu muddugavu okitegeera like obulamu bwe butyo nga bwe tutyo bwe tubeera sayimo ng'ate n'abalala nabeera bwatyo bwabagamba wabula gwe pisi toyina kabina kwata ze negenda ogula akabina bwatyo okitegeera so bwe bulamu bwe twawangaaliramu era I think kyova olaba nga abaana basobola okuvayo ne bakeera ku makya ne bagamba mumanyi omwaka guno celebrating a pastor Iga katukole bwe tuti plan y'omwaka guno eriki plan y'omwaka guno ffe ng'aba ABS we have a plan tulina group tugendagenda ku church tusabe then mwe tunamala okusaba we shall go somewhere we sit ffe nga bwe twalye like twejjukanye mu bintu bye muzeeyi yalimu nga bwe yali akola ana basinga kwegamba baplaninga kwambala bintu bimasamasa because it is what he wanted most in life mu bintu byo kwambala yagalanga nnyo omuntu ng'ayambadde masamasa yana ka video akali akatambula ennyawo nga yakafana yambadde empale emasamasa ekangate emasamasa nze nali designer nno nze nali designer nga nonoonye ebimasamasa no like muzeeyi cheka walwisa kyatuka nozanga Katonda alaga oba muzeeyi asigaza obulamu butono netumugamba muzeeyi omanyi
kyeki kye nagambise nti twatuulanga ne tuyiyiza wamu ne tumugamba muzeeyi twalina Avoni oyo Avoni ali bweru kati ne tumugamba muzeeyi but you need to do something kyotakolangako mu kyaki oyambadde nnyo amasuuti oyambadde nnyo ebintu ebiri decent twagala okoleyo era bambi abantu bonna abavumanga Pastor Iga that was me and Avoni ffe twakimuteekamu ne tumwambaza Timbaland ne tumwambaza Besibo ejaketi zineno eza damage embale eza damage wala ife twabikolanga because we told him mzee watakola ekintu ekiri different olabike ng'oli mwanjawulo oveko mweri embeera buli kaseera masuuti buli kaseera ne tutandika mugenza kati olaba Pastor Kayiwa olaba engeri gy'ayambalamu kwegamba ndi mzee wamuleeteranga idea n'ogimumatiza ng'akola ki era lwakera lumu nga tukubira nga tugamba muliriddawa mujje mugende mugulye Friday night twasooka ne tumugulya ka t-shirt nga omanyi omuntu nga musoosa mu kintu tumugulya t-shirt ne tumuterako blazer ne jean then n'enkofira baseball bwe yajja mu church enduulu n'ekwajja mama bwe yava mu church polo bwe yava mu church atukira natugamba mujje muno ne sente mugende mulete ebya Sunday kati awo ne tutandika okubeera nga tumuyiiya nga ati agenda mu diplomatic service kati ne tugamba olina kuba muvubuka Andrew goba ofuula omukadde okitegeera kati ne tuleeta that concept era I remember abaleta concept eyo yalinze ne Avoni nti oli abeere mukadde ye muzeeyi muvubuka yes ffe twaleeta concept eyo ne tutandika omwambaza amasaamasa ne tutandika omuleeta Timbaland ezo engato wabiolaba ebyo bishaka ebyo ne tumuyiiya bwe tutyo so ate ne tusanga omuntu already yali abyagala naye nga tebakimuguza yes kati fe abakimuguza ku olwo ne tuli empanga mukuwa ntwalyanganga balodi nga tulya bwe tunywa bana emboozi ya Pastor Iga yinza obutagwayo naye nga tutandise na lwaleero tujja kusobola okubanga tuziza memories lwaki tuziza Pastor Iga media fufa abagirimu bw'otunula n'olabanga TV weba radio zizene nga zirepeating ebintu byebimu omuntu yali abaddewo nga respecting creativity tuba tulina okumrespecting okulabanga tumwogerako at least osanga mu generation yafu mu generation eziriddako zirizuukuka ne zigamba katukoleyo ekipya kale tuli part by banafu ba Rosemary Bedding zigenda awo Kasubi kukikirira ekikoni awo ku kizimbe kya Princess Complex ojobanga basanga mokyali omubufumbo Jali ate sinagisi nenda vaayo. Utahambula butya. Omukyala jali omukazi ka storm we mirembe no muwa sent. Ogaba sente. Nnyo. Like mwabana bawala mubakola mutya sayimu. Okola ki? Ngabana babakwana. Mugamba fa abasama naye abakazi bebweru nga babakwana. Okwana mmwe ba presenter. Mukikola mutya. Tabatukwana. Akatambinizo kakyusa batukwana naye waliwo otandikidde nti omukyala gyali tusaba abeereyo eryatukwana ffe nga mwesimatinga omanyi nno abantu bonna bakola by the way ku media naddala abaana balenzi ate kati kyasuka however much mumwogerera ffe abawala naye kati abalenzi kyasuka gwe kimanyi omulenzi abeera mu maaso ga kamera waneeno nga yeeteze naye lwakuba nti ekizibu ekiriwo ate abalenzi bakazi bakulu be bajja mwagala batoototo mwagala batoototo naye ate munaye kati n'abawala abato naddala abatali waneeno bakwana nnyo abalenzi naddala mu abali mu limelight nsi bufumbo gwe Saimo kimanyi ebintu bye mugamba bye mukola naffe kati tubikola nezaawo ne ngamba Saimo oyo alimu lwakambe ne fooko omanyi mulowooza byasigalako mmwe mwekka naffe kati tubikola nezaawo ne nkufuna ne ngamba oyo Saimo kale mumaliriza nongwako nga tosobola nakuntuuka nemala nenvayo nenzira nentuza akabinja kange nekagamba Saimo badde ensaba bye nayogera byonna mukkirize nti bifu twayingidde ku 8 nansiibwe kati mukwano generation awo wetuuse naye ekyo nziramu okukubiriza abantu bane obufumbo kikulu obufumbo bafumbirwe bafumbirwe Saimo nongubulye waliwo omukyala gwe saagala kwogera naye kamubagambe baneva nnungi yayaka ennaku zino baakola ki ali wakati w'okwaka n'okuzikira awo ngubulye Saimo anti let me tell you one thing ate nekyakubufumbo marriage is not meant for everyone nze Saimo njagala obufumbo basajja abaana ba Adamu bayaaye oba gwe muyaaye
nze Simon mwakutte ku ssente ne mukyuka. Simon nze ndi mukkaka. By the way nze bwe ngwa mukwana I can do each and everything. Olaba. I can do whatever it costs. Bwaki ogwa mukwano funa omusajja waabiri waawo. Ati of course era sisakubala ate nze nempisa embiso abeera na musajja nga simwagala. Bwe mba sikwagala okitegererawo nti sikwagala nina empisa embi. Aga omukwano omugwa mukwano temuwangaala. Nze mpangaala. N'omwami w'omuyimbi omwe yanobye Simon Siruka. Simon ajja kutuuza mu bigambo. Yanobye kale tumalize. Okay. Obutele mwena bali ku Simon official. Nyonge pira nga mbabuzaako continue subscribing. Ate mwagala Simon is a good boy. You are a good boy. Anti yakuyita man. Yes, kati oli man. Oli boy, yoya. Musubscribing, mulayikinge Coronation mbagala nnyo nnyini ddala. Mwe bale kumpagira. Kati nkola kusimba. Mbozi mpanvu sa okola kawomera. Baba mwagikyusa erinnya. Nzago bayita kawomera. Kawomera. Mwe buddobo nabulizanga program bagita toka malira. Obuddobo nabulizanga nnyo linga nkyali fani wa radio mu bisera bya Longido nnyo. I think emutwe yasinga okunjagaza radio. But radio is fun. I think obuddo bwaddawo bwali bukola bulungi ne bugiramu I think gwabukomezaawo wali. Sikusudia. Yes. Gwabukomezaawo wali Longido we yabule. Because na passion yekyo kyenkola Simon. Kiringa gwe kumacha. Like oyogera ebintu obanga asaaga but nga omuntu bwakiraba binyuma you're not to omanyi bana abantu abefule nnyo Prince masuti nagagana okitegeera abantu abefule nnyo tebinyuma tebikyanyuma katumaliza oloza biki generation ya fene ya media abantu bitwalitandise okwembracing okwawukana ku bitwakula tulaba tulekerawo okwefula ennyo strict ku bintu ebimu. Do what you feel ku mutima gwo as in better ne passion y'ekintu kyokola. Simon sibineno nze by the way nzo mambo ange bone banga lyenkoze ku radio sigobereranga ku script. Simon nze bwenkera ku machali ne mbera ku muzindalo bwenti. Ningamba Simon onzigira mbwongo gwe gwenjogerako. Nenkuzanyirako katemba.